Oluvannyuma lw'abaami n'abakyala abakakkalabiza emirimu gyabwe ku katale k'oku highway akayitibwa Simon's Food Court olunaku lw'eggulo beekubidde endulu mu bannamawulire nga baagala okuyambibwa ku nsonga ya kasasiro. Kino kyasitudde bannamawulire era ne tutalaga ebitundu eby'enjawulo byonna ebijjuddemu kasasiro. Ssentebe atwala akatale kano agamba nti bakkiriziganya ne municipality abavunaanyizibwa ku kusoloza omusolo okubajjengako kasasiro ono obutasukka bbanga liwera kubanga ekifo kino kitunda mmere. Wabula bwe twajjidde wano olunaku lw'eggulo nga kasasiro ajjudde mu kifo mwakuŋŋaanyizibwa so ng'ate ekifo kino kisemberedde lufula y'enkoko. Abantu abakakkalabiza katale kano aka Simon's Food Court balaze obutali bumativu ku mbeera zonna engeri kasasiro gy'asoloozebwamu so ng'era bagamba nti babajjako omutwalo gumu buli mwezi ogw'okusolooza kasasiro ssaako n'empooza. Bwe nabuuza ssentebe abantu abakakkalabiza emirimu mu kitundu kino yagambye nti basoba mu 100 nga gukola omugatte gw'akakadde kamu buli mwezi ezibasoloozebwamu ku nsonga eno. Kati tubadde tusaba nti bammeeya ne batawuni clerk basobola okwogera naawe bakwasa contract bagira bayoola kasasiro ono okutuusa endagaano eyo ey'okubawa kubatolirako percentage gye tukuŋŋaanya mu bantu kubanga kyemmanyi kanso bwe baabawa omulimu. Bino byonna baabadde babyogera nga babyolekeza ewa Meeya Ssekiziyivu Innocent. Bwetyo twakutte ekkubo ne twolekera ku Mubende Municipality Office. Meeya Ssekiziyivu nga ye agamba nti omusolo gwe boogerako ogw'empooza gugwa mu East Division etwalibwa Mr. Kauma Charles era yateekeddwa okuddamu ebyo byonna. Nga bwe kiri nti tutambulira mu nsonga okulaba nti egguka twatindizza eggendo okuva ku Municipality Office okudda ku East Division ekulemberwa Kauma Charles nga meeya. Twatuuse ofiisi y'enzigale ne tumukubira akasimu oluvannyuma najja emisinde okulaba ogubadde. Bwe yatuuse twamunnyonnyodde ensonga zonna era nakkiriza nti ye tuvunaanyizibwa 100 ku 100. Wabula omwaka guno nga gutandika baatugamba nti tetukyavunaanyizibwa kasasiro municipality neebatwalako obuvunaanyizibwa obw'okukuŋŋaanya kasasiro kwetula municipality yonna. Amangu ddala yakutte essimu n'akubira TC okusobola okumubuuza ku nsonga ya kasasiro ow'oku bitundu highway era bamuwa ensonga lwaki akatale ka Simon's Food Court tebannaba kubanga baggyibwako kasasiro oyo. Abavunaanyizibwa ku nsonga eno omulimu ku Lusebabenga ng'ono ye musewo ku municipality town clerk kosane offices endala olunaku olwaleero bayisa olukiiko lw'abakansala okubalaga ttendala eyakwata contract mu kusolooza kasasiro. Meeting eno etudde ku district Muhoro ya Buganda byatandise bulungi nnyo nga waliwo okunnyonnyola n'okulambika era nga mukulu Ssebabenga yeesoose okunnyonnyola abantu bano ebintu nga bwe bitambula. Kansala bw'aba n'atugamba oba n'agamba abantu nti ebikolebwa sibimanyi akati nze osuubira ntambule nga ndowa omukozi mukama wange bwe yeegaana nti tamanyi kintu nze nina kuddawa mabega paka bwagamba nti kitegedde ffe ng'abakulembeze abantu betukulembera bafuna amawulire ki nga ffe tukuwonagane n'oku juzi nabatekolere nemuleya kawuno ng'ensonga y'akasasiro contract oba contract ge bakkaanya naye oba bakkaanya naye ye takimanyira takiwulirangala nemmeeya simu West Division nga ne takikola ki kakati contractor yakkaanya ne baani kusaninga memorandum munziremu ekyokusatu contractor obunofuzi toleera nenga yiwo contractor manyaliro amaawo nti abantu abakozi bo bayawalira endagala gyemwakola ne municipality bakola ddala mumanyi biki nze obuzibu bwenina era bwe nafuna nempuliranga ne bwenyimiridde sikyawera mumesage yali kuledi gabaga bakansalazi bonna bakola ki bamanyi ekintu kino ng'ekyamazima twamanya nti contractor akola ki ajja tuli wano mu kanso tulaba kansalazi naye tetwamanya ziwengi naye webatanagamba buli bwe musanze kansala mumubuuze ababuulire naye ng'ekyamazima omuntu akweshoninga without no answer ekyo nawuliranga nzigwerera mwakola ekintu nemutainvolvinga nga abakulembeze kubanga kyakikyangu nnyo okukola omulimu naye ate nga wansi waliwo omukulembeze gwalituukiddeko
asobola okubanga akuyamba kubanga yamanya ekifundu ekyo okusinga gwe akizemu kubanga oli muke nnyo. So tulabe netunakolaganamu okulola akasasiro okugira akasasiro mu bikomere okwewala akasasiro abongetera ku nguudo kubanga enguudo zijjudde kasasiro kubanga muli olwolwaleero ne muyitamu ku nguudo ezo enkya newabendeka akati obudde buno era waliwo kasasiro ali ku nguudo naye avudde mu bikomera naate nga mwakoze eki mwayoddewo. abamunisipo mwina sipiriti gyemutovuzeemu konga yakizungirizi mukuse nemuva ku buyinza bwammwe ate division emuziwamba nnyo. Kikyentegeeza bwe mpulira abantu abali ku municipality nga bagamba resolution ya East Division yakolebwa nga tusaba batendalinga ekasasiro eyo sikimanyi kimanyi obulungi. Madamu Tangiraka twali mu Desemba mu kanso najja twanjulira nti kasasiro municipality yagambye bagenda kumukola ki okutendalanga era natutegeeza nti okubanga lulujja mwali division tevunanyizibwa kuki era natutegeeza nti emitwalo 14 ezibadde kasasiro okuvanga lulujja mwali tezikola ki. Kati nze ekintu ekyasooka okunzijako kwe mpulira abantu betuwa ekitiibwa abakulembeze baffe bakama baffe nga banyonyola abantu nti division zaalisa kutanalinga eki ekitali kituufu. Era ekyo kyensaba musooka mugwetondere bwe mba balina enteekateeka nga nungi ku lw'ekibuga era Madamu Tangiraka bwe bali kitutegeeza tetwakiteesa nako twalinda bulinzi kikole ki nga tumanyi nti abantu bakisalise buki bakisalise bulungi. Mwami Ssebabenga nkumanyi ng'omusajja ali principal nalinda nnyo nkuwulire ng'ovaayo okusomesa abantu baleeta binandalo na media houses they are partners with us. Ekiki ekitugamba okuvaayo tusomese bannamubende nti enteekateeka gyetubaddemu ebadde bweti efuuse bweti. N'owulira omukulembeze nga bwayanyonyola abantu nti division zalenyolera okuyola kasasiro zamuyola 48% ng'ate tubadde tugamba abantu nti tufunye awards nnyingi usibiri tukola bulungi ng'ekimu ku bitweza okubona okuyola kaki. Kati omukulembeze bw'otuukaawo ffe kityotusuubira division etwasaba mu kansi ewedde mukama waffe awulidde meeya tumusisinkane atunulire ku nsonga zaki za kasasiro bakansala kyasobola nkati mumuloozi bali kuzaako ki. Era Madamu Tangiraka oli wanalabakolukulwa Tangiraka abantu bano abavudde wano nkakasa tebakwatibwako ku nsonga ya kasasiro. Mbadde nsaba mututeeyo ku contract agreement gyemwakola mutulage ebisale bya kasasiro nga bwe biri. Nsaba mutulage mutunyonyodde nti 13 kumeka kuteesa naki omwezi. Nsaba mutulage ku contract agreement gyemwakola ekyo kyeyogera ebisale byogerwako ku muntu ng'asolooza akasente ka kasasiro omwezi nga nnyonyoddwa bulungi n'ategeera biyinza okulabika nti si bingi nnyo naye ekyo kyekyogerwako nti tusasula buli mwezi akasente bwe kati era tukanya bwe tuti. Ffenna abali wano twagala ekibuga kimubende nga kirungi era tufuna bwezibuna kampuni naye twagala kampuni ekole tetutegeera. Njagala nti kaweeru bantu bange mbawulira mazima nze okubantu abavayo kubenkulu era sikyejjusa kuba kivuddemu ebibala bino. Njagala omuntu wamubweka bweri wansanga mugambe kasasiro wa ssente bweziti konfakito oyo twamuleeta mukwakaganya naye kutya bwe muti naye munisipo mukukuta n'ebyokukuta muyite nokukuta ffe mwagala tukole ki. Tangiraka yagenda ku nsonga tuteekeyo basikawusi baliwa lwaki mwagala okukwata bantu bemubenda nga temumaze kwagula ekigenda maaso. Tangiraka Mwami Ssebabenga mwali mugenzeeko ku leediyo kubanga kasa kyekintu ekisobola okuwulira abantu tulina media houses wano ezo mwali mutegeseyo program okusomesa abantu etteeka lya kasasiro kyerigamba. Genda omala okubasomesa bawulire nti kwe tunasanga ngaasula kasasiro tumuyodde oyo kuteke basikawusi bakoleki. Naye kati agambye ebikosiba limuwasiba tadde okitegeeza mugenda kukwata abantu kubateeka mu makomera naye temukwata okusiba temumaze kubakola ki. Enkola gyebadde tutambulamu bwetubanga division tuli wansi wamu kituufu tukkiriza nti mwe bakama baffe
naye kitukwatako mukutegeeze mutugera olulwaki olufaanagana nze mukama wange simunenya mwana olumukwatani mumuzinga amakulu yalina okusambagala yewane kuba kino kimutwala mukama waffe lwaki bagamba abantu kasasiro division yekolaki ayinda agambye abantu division yeyaleta resolution tutengalingeki naye nga nafe mwakuba kiragiro abakulu bogedde kasasiro abadde mungi madamu tamukiraka yedde kasasiro okuva nga lumu January paka lwoluna omukulu yatandika ssatu nga ssatu yatandika okukola naye myezi natukungayiza kasasiro kusendeza division ng'ayolebwa nolwaki wakulu nsaba tuba tukola emirimu ogenda bweweerera obukulu bwe tekina kyekikunafuya okutegeeza kuti kukigenda muki era mbalayirira nga tuli wano abantu embere mutayogera luli mufaanagana oliragera kukola mulimu kukolaki gumuwombere so nsaba mutulage contract agreement kyemutugambye ku miwendo kiwera That shall charge garbage fees from residents from categories as follows on every collection made. High income category 10,000 to 20,000. Middle income category 5,000 to 10,000. Low income category 3,000 to 5,000. For commercial category, this will include warehouses, wall and retail shops, saloons, hotels, restaurants, and more others, and institutions like banks, factories, tertiary, secondary schools, primary schools, nursery schools, and daycares, and many others shall be negotiable, depending on the values of garbage volume. Depending on the volumes of garbage. Depending on the volumes of garbage generated in the line with the contract of garbage. With the contract of garbage collection services in municipal at the times and in the manner prescribed by the contract. ekibuuzo kyebuuza ebisale biva ku 13 musawo kijja kulongoosa ekibu kino endagaano egambye on every collection made ate fe mutugambye endagaano kyesoma kyemutugambye wano abo kajukamu kati agreement eba agreement honorable kyetugezaako omanyi endagaano eno buli omu agitafuta lolwe. We are talking of categories. Low income categories, high income categories, and middle income categories. When we talk of collection made, we have gone ahead to quantify it in monthly basis. Honorable Councillor, omanyi kyeki kyetwayogeddeko bwe tunajja wano nga tuli mu kusika miguwa. Omusajja omu yakyogedde bulungi mu lukiiko ekkulu nti abamu tetujja kutegeera wabula tujja kukola ki kweyuzaamu. Ate omuliro gwa kasasiro guno gwatandikira mu nju. Kakati bakunale bwe tuba tumaze okutegeera kiba kyajinga wandibadde oddako obuuza ndagali siiti okyajinga pa collection pa month. Lisiiti esoma pa month. Let us not confuse people. Kyokka nga tufuna ebiwandiiko buno nga tubifunye tubiddusa misinde wa solicitor general yomufutafuta wa gavumenti yatutegeeza kino kitegeeza kino gwe nobwoba otegeera nnyo nti kino kitegeeza kino oli atukulira ekikola kisembayo. Basebo ne banyafu town clerk abadde wano abannyonnyodde endagaano engeri gyeyakola ki yakolebwamu. Ffe nga bakansala n'abatuuze abali wano ekibuuzo kyandibadde nti contractor tulina obukakafu bwagenda okujjayo kasasiro asaba pa collection kitegeeza buli wajja mpa sente naye onalero ategedde bulungi sente zaki za mwezi